Mu Kampala ezzeemu oluwaliro okutoola okulira emisango okuli ogw'okulya mu nsi olukwe n'okusirikira amawulire ag'okulya mu nsi olukwe egivunaanibwa Retired Colonel Kizza Besigye, omuyambi we Hajji Obed Lutale ne munnamagye Captain Dennis Oya Owola. Kyokka olunaku oluwaliro Dr. Besigye taleeteddwa mu kkooti eno ng'abamakomera bwe babuuziddwa ensonga bategeezezza nti ono akyali mulwadde era nti ali mu ddwaliro ekkulu e Mulago ng'era n'ebbaluwa ekwata ku mbeera ono gy'alimu bagiwadde kkooti eno ekubirizibwa omulamuzi Emmanuel Baguma. Oludda oluwaabi nga lubaddeko Richard Birivumbuka ne Timothy Jatiko lutegeezezza omulamuzi nga bwe lwetegese okugenda mu maaso n'omujulizi waalwo asooka omuzungu munnansi wa America Andrew Wilson eyeeyita Orlando era eyaliko ne mu magye ga America nga mu kiseera kino akola ng'omukugu mu by'okwerinda. And my lord, this morning this witness is also present in dock. And we are ready to proceed. Banira bategeezezza nti balina okusaba kwe baagala okussaayo mu kkooti eno. Besigye ng'omulundi gwe yasemba okulabikako mu kkooti eno sabbiiti ewedde yazirikira mu kaguli kaayo bwe yali awakanya entambuza y'omusango bannamateeka gavumenti be yabawa okuli Sylvia Namawejje, Sserwambala Julius ne Sarah Awelo bategeezezza ng'ono bw'akyali omulwadde era nti nga si kya bwenkanya kkooti okugenda mu maaso n'okulira omusango nga taliiwo. It would be important for everyone to be present for these court proceedings to proceed. Ye Captain Oya Owola ategeezezza kkooti nga bannamateeka bombi bwe bataliiwo era ng'olukusa olw'okumukiikirira yaliwa Simon Subuga wamu ne Hanifa Namakula nga bano be balina okukwatagana ne bannamateeka abo abaweebwa gavumenti. I gave my instruction, lawyers on state free, to work together with my other two lawyers, that is Counsel Simon Subuga and Counsel Hanifa Namakula. Hajji Obed Lutale awanise omukono era naye omulamuzi amuwadde omukisa okubeerako ne kyayogera era n'agamba nti mu kiseera kino nga ye talina munnamateeka yenna gwawadde lukusa kumukiikirira mu musango guno era talaba kiki oludda oluwaabi kye lugoba mu kwanguyiriza omusango guno nga munnaabwe Dr. Besigye mulwadde era nti nga yasembye kuwulira ng'ali mu ICU. My prayer is to have my or our preferred lawyers so that we get a free and fair trial. Ayongeddeko nti bo nga abavunaanwa balina eddembe okuyambibwako bannamateeka bo be beerondera naye mu kiseera kino Erias Lukwago munnamateeka waabwe yakwatibwa era n'aggalirwa ne Martha Karua yatikkibwa ku nnyonyi nnaddizibwayo mu ggwanga erya Kenya ate abasigadde nti batiisibwa era n'agattako nti waliwo n'omusango gwe baateekayo okuyambako okumalawo obuzibu buno singa gubaguuliddwa. We have our application 248 which I think will solve representation in this matter. Omulamuzi wano wasinzidde n'ayongezaayo omusango guno okutuusa nga 18 omwezi guno era n'abaako n'ebiragiro byawa. Alagidde akulira amakomero okukwatagana n'eddwaliro lya Mulago okuzuula embeera Dr. Besigye gy'alimu okukakasiza ddala nti oba asobola okubeera mu kkooti okumwozesa. Omulamuzi alagidde alipoota ereetebwe kubanga kkooti tesobola kugenda mu maaso ng'omu ku bawawaabirwa ataliiwo. Besigye, omuyambi we Hajji Obed Lutale n'omujaasi wa UPDF Captain Dennis Oya bavunaanibwa emisango egy'okulya mu nsi olukwe n'okusirikira amawulire ag'okulya mu nsi olukwe nga kigambibwa nti gino baagidiza mu mawanga okuli Uganda, Kenya, Switzerland ne Greece wakati w'omwaka 2023 ne 2024 era ng'oludda oluwaabi lubalumiriza okubeera n'olukwe lwe baali baluka okusuula gavumenti efuga kuno nga tebayise mu mateeka. Anet Nakayibaale yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.